Olwaleero akakiiko ka palamenti akavunaanyizibwa ku by'obulamu kakedde kubiteeka mu ngatto okwolekera ebifo eby'enjawulo awasalirwa n'okutunda ennyama oba lufula okwekkanya omutindo gw'obuyonjo mu bifo bino. Nga bakulembeddwamu ssentebe w'akakiiko kano Dr. Joseph Liyonga balambudde lufula ya Port Bell Road n'eyo Kaleerwe naye ekisinza okubajjako enviiri ku mutwe bwe butale obulala ate obuddukanyizibwa mu zilufula ekitadde eby'obuyonjo mu katyabaga. This is supposed to be an abattoir, but we're finding that it's also operating as a market, a livestock market, a butchery. We're also having grocery shops and different other businesses that I need. Kifuula ekifo kino kyandibadde ekifo ekitukuvu ne kibeera nga kirimu ebintu bingi. Kati olabye wano wabaddewo abavugira wano emmotoka batugambye nti lino lino kubo nabakyeeryo. Okusinziira ku basuubuzi mu lufula ya Port Bell, obuzibu buva ku bukulembeze obwaliwo ku mulembe gwa Hassan Basajja balaba abakkiriza abantu abalala okukolera wano nga kati okubajjawo kyafuuka kizibu. Bukyanga balaba ajja n'atwala ekifo kino abasuubuzi ne bamugoba tekiddanga mutereera. So ate kati gavumenti nebanga yatuleeta market masters. Ate market masters nga tebalina buyinza busobola kusolooza. Bakirizinga basajja balaba kino. Katulina okuvaayo n'enteekateeka engeri gye tulina ku concluding business eno ne basajja balaba. Ekifo tukyeddize. Ababaka bagamba nti okusobola okukuuma obuyonjo mu kifo kino abakoleramu emirimu emirala balina okubyamuka wakiri bafunirwe ekifo ekirala. Ekifo nga kino kyetaaga nga kikolebwamu trade emu ne badicongesting ekifo kino. Abantu babeera nga balina gye basobola okusangibwa. Tunuulira abatambuza caayi, abatambuza emmere, abalala baagala kufuuyisa, baagala kola long call, balina akayuka mu wano. So nga ate ebintu ebyandibadde birina gye biggwera byonna. Bagamba nti n'omulimu gw'okutunda ebisolo mu kifo ate we balina okusalira kyabulabe eri ebisolo ebirala n'obulamu bw'abantu gye biba bitwaliddwa. By having an abattoir also as a market and you're having live animals also being sold, it means that there are risks that some of these animals, if they go out, there is a risk of infection. Bano era balaze obwennyamivu olw'embeera ya lufula nti okuva lwe yatandika mu 1935 teddaabirizibwanga okuviira ddala ku bizimbe, emikutu egitambuza amazzi n'ebirala. Yeetaaga ssente zimala ate ssente zino ze bacollectinga tezisobola kumala kukola mulimu gwetaagisa. Technical aspect itself, one of the areas we observed is that the infrastructure is highly dilapidated and there is need really for some interventions in terms of renovations so as to improve on the sanitation. Okusinziira ku basuubuzi bandibadde basobola okwekulaakulanyiza akatale kaabwe wabula olw'emisolo gye basasula ebisinga bigaana. Tetunaadressinga kizibu ky'amazzi agatwala ssente zaffe nnyingi bwe zityo ezandibadde zituyamba okwekulaakulanya okubanga nga mutwalako $7.5 buli mwezi lwaki singa tusasulanga $2.2 ganituyambe okuba nga tukola enkulaakulana mu lufula yaffe. We butuukidde olwaleero nga lufula zino ziddukanyizibwa basuubuzi bennyini oluvannyuma lw'obukulembeze obwaliwo okudobonkanya omulimu guno. Kyokka abasuubuzi balina obwetaavu gavumenti okubayamba okuddaabiriza lufula zaabwe zituukane n'omutindo nga bwe guli mu bitundu ebirala. Priska Namulema, Agafeeyo ku Spark TV.